abakyala botozanyisa nga babiri tungo fasikiredi waffe omwagalwa banange wamanyi yayugumye luwero nga babi gegezeye eggulo polisi yatamye negoba abantu binono biswaza mukyala Itungo ffe twakutidde olina amanyi olaba oyugumya luwero bwotyo oli watabu nnyo webale nnyo Itungo kutambuza situlageno tukusimye babi webale nnyonyo tumaliriza ku bintu bya bizonto ekyokwewuunya bannange poliisi ne mugoba omuntu aleese ebyalaani n'okukulaakulanya abakyala mu luweero shame upon you Uganda poliisi mwakoze amawano bannange temuswala muswaza bannange ekituli kyali kikuswako bannaffe abakatanyira property consultants bakugamba oyagala poloti ekyapa okyagala mu bwangu oyagala mmotoka mpya oba etambuddeko kiki oyagala kola faamu munange gende walusubi wali ku luguudo lw'ejinja nga wakavenda mawujolo osiikale bannaffe abakatanyira property consultants bajja kuwa kyoyagala ate mu bwangu bali tebalwisa gendayo nekyolina oba olinawo sente toto gendawo bakwata ekibanja mpola ebintu bitambule bulungi naawe ofuukeko landiroodi mu bbanga ate nga tono nnyo tubanjira bannaffe aba brand shoppers abakugamba oyagala ngoye z'abaana nga ziriko oligino genda ku brand shoppers ekabalagala opposite American Embassy ojja kufunayo olugoye lw'omwana oyagala zakusuubula nga nyingi oba oyagalayo lumu kugambe genda ba brand shoppers oyagala gomesi gw'omukyala alinayo omukolo olabike bulungi nnyo bagambe bannange mukyala jjajja zonto ng'anyirira ng'ali luno ng'amema ng'akaga gendayo butereevu ba brand shoppers bajja kuwa gomesi eriko oligino ng'ate nnungi nnyo oyagala ngatto z'abaserebu mwe bashiba gendayo gwe bajja kuwa engatto zino ezaawa nezigira bugizibu eziti buli kimu ijja kubanga kitambula bulungi youtube channel yaffe eyitibwa new bizonto gendayo kawaka gye kati tukatekayo buli lunaku oyinako oyagadde okulaba nga akakadde kayitako gendayo gweteka mutesiti gyolaba kano bobi yagikyali byonna ojja kuba obisanga facebook page yaffe eyitibwa new bizuntu tusimbute bizonto gye muli tuteredde entende musibye muti eyo tuwaayo mu magezi babi abatumidde ate omusanzeewo mu state house wasize entebe magere kiriya olunaku lweggulo lwabadde lukulu nnyo uganda yaffe yabadde public holiday lunaku lwabakyala era twalukuzizza n'omukolo omukulu gwabadde kololo ndowooza mwabirabye ebyabadde kololo kati bye mutaalabye bye tuleese mumanye omukolo gwaffe gwabadde luweero mpanga stadium luweero district era omugenyi omukulu yabadde maama uganda first lady waffe babi Itungo yennyini ku lunaku luno olw'abakyala ddala babi yasazeewo okuyamba abakyala abali mu luweero ng'abakulaakulanya ombuuzi yakikoze atya anti tubuulire omukyala babi mama Kampala Solomon mama Shadrack mama head prefect yakedde bukezi n'alumba luweero ng'atisse emmotoka ezisuka mu 10 kika kya fuso zinene empanvu n'atikka ebyalaani saako ebitanda n'alumba luweero mu kisaawe ekinene babi olwatuuse nga batikkula byalaani saako ebitanda okuva ku mmotoka tuli luddawa tuli luweero ssebo awabadde omukolo omukulu ddala babi yatutteyo ebyalaani bukadde n'ekigendererwa kyakuyamba mukyala yejje mu lwavu nga yeekolera bambi saako n'okulaba ng'abakyala mu Uganda naddala abazaala mu malwaliro gaffe wano nga baba n'ebitanda kwe bayinza okuzaalira era ebitanda ebyo babi bye yatutteyo ayambe abakyala bazaale bulungi nnyo bannange awo wabi wasaana obugalo jjukira kololo gye babadde bagamba nti waliyo emikulu ddala baleese ebigambo era nga bulijjo kyokka eruweero ye babi kye yakoze kuleeta bitanda saako ebyalaani kubanga babi yalabye nga kuba kumala biseera okukuza olunaku luno olw'abakyala wano ng'abakyala bangi bafa nga bazaala ng'abakyala bangi bafiira mu ssanya ng'embeera y'amalwaliro mbi nnyo ddala babi kwe kutwala ebitanda mu ddwaliro wakiri abakyala bazaalirengako era yabadde azzaako mifaliso egigenda ku bitanda okwo kubanga ye babi yagambye bulungi nnyo tekirina makulu yadde kujaguza lunaku luno ng'abakyala bangi tebalina mirimu wano era y'ensonga lwaki yatutte ebyalaani bingi ate nga mutuufu babi mutuufu nnyo nnyo gw'oyinza otya okukeera enkya n'okuza olunaku ng'abaana abawala emirimu tebalina batudde butuusi naye nga baasoma balina ziddiguli balina n'obukugu
obukola emirimu egyo naye maama emirimu poteya bakaba bukabi badaaga budaazi abakyala badaaga ate n'ebyaddala kati mukyala babbi kwe kusalawo bambi ataase embeera ey'abakyala banne tukugambye ejjukira mu kisaawe Kololo wabaddeyo omukolo gw'okukuza olunaku luno naye ssebo tebaatutteyo twalabye kaana kato nga kabuwala nga kakuba ennanga ndowooza oba gavumenti gye yalabye nga tekiyinza okuyamba omukyala talina mulimu okufuna omulimu kati mukyala babbi yabadde atandika omulimu ogw'okugaba ebyalaani saako ebitanda bye amagye gatuuka saako poliisi tiyagasiwe pwa bamulese mu bungi nnyo babatuuni baleese ettaka 10 eno mundu nazo nga nnyingi nnyo eno babbi agaba bitanda eri poliisi egaba kibooko saako tiyagasi poliisi esobera eno ddala mu mazima okugaba ebitanda ku lunaku lw'abakyala mubeera musango bubuuza mutubuulire amazima tikimenya mateeka mu ggwanga Uganda omuntu okkeera n'ayamba abanaku naffe ekyo tukimanye mutuyambe buyambi omuntu akedde atwala bitanda kuyamba ku bantu abali mu bwetaavu ate gw'onyiize oggyeyo tiyagaasi awo obeera tolimba oba olimba nnyo abantu mwekaza abantu temuswala olemeddwa oyamba abantu ba wansi ate oli avuddeyo abadduukirire ate gw'otabuse obakuba tiyagaasi nga bakola tiyagaasi Justin abakyala abazze okukuza olunaku lwabwe Justin Uganda esobera Uganda olemwa yeffe tukole tutya tubuuza bubuuza mwagala twette mwagala tukole ki tuwulira amawulire nti waliwo obuyambi obuva ebweru okujja wano eno buyambe ku bakyala tubuulira Justin oba bandi ababufuna naffe tetumanyi ddala kyokka omuntu sekinnoomu yennyini yevudde mu bambi ayambe ku balala ate ne mukola ebyo muswaza ate nnyo naye ensi eno katonda w'amaanyi nnyo kati ne babbi naye mumutyo kamala ne muleeta tanka balakisi namba ne muleeta teyagaasi 924 bombo neggwayo n'egyeruweero kubanga babbi mukyala wa Bobby agenze kuyamba ku bantu baayo jasiti babbi si Bobby Wine bano abaana baka combination ya tabu omwami azoganya n'omukyala azoganya sankiyu babbi osobola struggle bobbi aliba ali mu Arua nga gw'oli kigezi bobbi aliba agenda Mbale gw'ogenda Kiruhura haleluya amiina nnyo ssebo yagenze okugwa nga mukyala Babbi embeera etabuse ebyalaani babibbye ebitanda bimenyese poliisi yabimenye babbi yalajanye ng'agamba abange muleka ebitanda ndireese kuyamba bakyala beeno meka wa Uganda abasirikale bo tebawuliriza yadde balumba bulumbi ate n'obusungu nno bakubye tiyaggaze ne bayonoona omukolo nga bennyini nabo bakimanyi bulungi nnyo tinna abakyala babadde bazze okukuza olunaku mu ngeri ey'enjawulo kumbe poliisi yaleese ekitereke kyayo ekyokuwa abakyala yabawadde tiyagaasi saako kibooko poliisi shame upon you mwaswadde nnyo tubakongodde ffe meka ya Uganda obwedda kyekigambo ababadde ku mukolo kye bayogeddenga mu bukambwe obungi ate obw'amaanyi abatuuze bagambye njenaaleemu eno teyagala bantu ba Luweero kubeera bulungi bakyewuunyiza nnyo nga bakaaba n'amaziga gavumenti okujja mu buyinza yalwanira eno mu Luweero yaffe era abantu baffe bangi baafa wano naye tuli bubi nnyo tudaaga budaazi n'abajja okutuyamba mubagaano yamba mutwagaliza ki abantu baatabuse nga ne poliisi naye era etabuse ne first lady nga naye mugumu mutima gwakaluba twalabye ekyewuunyo nga first lady bulijjo oli mugumu otyo webale kuba na mutima guyamba bakyala osinza abalala abatafaayo bambi osinze ne gundi tugamba Seera Nyanzi nosinga ne gundi ani gw'ogamba nwamba full figure obyonoonye naawe ate mbyonoonye ntya otabudde supu ebugo mu bijanjaalo muli basiru gwaliko ekizibu toyinza kuddira naawe yakubira ddala kyokola yakuvuma obukadde ajja kuvuma ajja kuvuma soba oleke waliwo omukadde nga tewamulaba nga akaddiwa ekitegeeza fulufiga twakula ffenna okuva eri wacyansi wamukwana ku 2,000 ani akwana okwana fulufiga kukutte